صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شارك بعد FM مسلم نزمدا بكل يوم فاوجو تول من شلو شلنا فورو بيدي إذا كنا في جمعية تولي من جمعية مننا ومجبر القاعدة كنا نجي أمان تابعنا حجي إذا تقدم مكة وعند الله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات hija elina emyezi egyayiri manyikiddwa omanyota n'okugiba yatandikira ku shawwal omwezi okusokera ddala alqaida omwezi ogwokubiri then ennaku 10 eziri mu mwezi ogwatulhajji egibeeranga emyezi omutwe gwa hajji kitegeeza nti omuntu bwagenda kati tugamba nti abantu baagala kudduka maka gaabwe kati kikyalina emakka wabula abagenze okubeeranga atandika emikolo gya hajji. Twebaza mwenna kuba twatandikidde paka tuli wano tusaba Allah subhanahu wa ta'ala mwenna bakyekulira ku Pulse FM Allah subhanahu wa ta'ala alinda wamu bulungi olw'okubeera nga mwerekereza ne muteekawo pulogulaamu yammwe okubeera nga erimu okulira ku bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Naku lwokubiri tubeera ne pulogulaamu yaffe ekwatagana ku maali y'abasika omuli sheekh waffe Sheikh Omar Sule atunuulira ensonga nnyingi nnyo waliwo ababuulizi abaffe abataviirako ddala muganda wange amirisibwa nyanga kyakula kubulira bako ate nga waliwo y'abakaaso Yes, Masha Allah. Ayo ya kugatta wamu kano ne gali ensewo amen abantu ab'enjawulo omusajja wange omusajja wa sino Hajjitulo taviirako ddala Hajjitulo kati ennaku zino walaba yiwe taaziya kitegeeza ki ataziya ali mukungubaga kituufu kukuba kukungubaga oba akukubagiza ngaisebo mashallah Allah mashallah obadde oludde omukoonako era nga ndowooza nti oba wamuleka mu hijja mande ndowooza wamuleka Saudi sebo esebo alhamdulillah tumwebaza okubeera nga kwali kupante fe bangi ddala mamu wange ajetise mugenzi ekwali ddala mashallah azizi ekwali ddala kidembe imamu natetudemusiku wali ddala wali ddala kwebali programu twatandikira programu ogula olegi tubavaako amen naam ogamanya omunda gwaleka ozimu ku nsonga ezijja omuntu kusika nga twalisuubidde era yali badde yeesunga bagamba nti balogera ku nte naye sijja dugera naye osobola oddutubuulirako nsinga tomanya yagamba nti ente bwe beefa waliwo abeesunga awo fakwayo si kufa kusalibwa kuba ate ekyo ekifudde tebakirya nti kyeweesunga kyotanalya tuba ku mbeera nemuvayo mu abazuga b'emmaali n'abeeranga ammibwa nga tafuna byo watusomesaako bali badde ensonga ez'enjawulo
ekibalemesa abamu okubeera nga bafuna ku maali y'omusika mwongeri ki bulijjo mukendeevu bulijjo mukendeevu ndowooza buli kimu kijja kutegeerekeka. Mashallah, barakallahu fiik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Katumwebaze Allah subhanahu wa ta'ala n'entenga kyakumiza nawe fenna okutusakadde kano tumusaba okusaasira kwe n'emirembe ebbanga lyonna ery'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam era abantu b'ennyumba ye ne basahaba be n'abo Allah baalisaasira ne batambulira mu buwufu bwe n'obuwufu bwabo abaatukulembera. Tusaba Allah atuwe ekyengero ekyo ya rabbi, Allahumma amin. Amanya n'eddoboozi mu Sulaiman Kasule nga bulijjo programu yaffe Sheikh nga bw'ajanjudde butereefu. Tugenda kuba tugitandika directly nga tugenda ku nsonga ey'okubiri, ensonga egoba omuntu mu busika. Tetugoba ayo atali musika, ndowooza twalaba omusika yaani, twagezaako okumutunuulira bitonotono ebimukwatako, naye kaakati ssaawa zino gwe twagala mu abo be tukakasizza okuba nti basika mulimu abatalina bisaanyizo bijjudde be tutunuulira. Yes, yali badde mu busika naye ate waliwo ebisaanyizo ebimu nga tebikoze eki tebijjudde. Kati tumuwanduukulula okuga nti akati gwe tosaanidde, kati gwe tosaanidde, si ffe nga ffe wabula Allah w'ekitiibwa tabarakahu wa ta'ala. Munnange bino eyirimu eno bwetu bwe tunyonnyolerwa okuviira ddala ku mubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Olunaku olwaleero mpozi twakinyonnyola dda bwe twali tutandika nga tulaba ku busika okuva gye bwava. Olwaleero sebo nkakasa tuli mu mutendera gwa kusatu ogw'obusika. Tetusuubirayo mutendera mulala gwonna ila qiyami saa, okulika guno nabbi sallallahu alayhi wasallama gwe yalekawo nga aya ezinnyonnyola nezitemaatema ku busika. Allah tabarakahu wa ta'ala amaze okuba nga bw'ati azimussaako. Gwali no mwaka gwa kusatu nga bamaze okusenguka. Gwali mwaka gwa kusatu nga bamaze okusenguka. Kitegeeza nti ne olutalo lw'e Uhud lwali lumaze okuggwa. Yes, olutalo lw'e Uhud lwali lumaze okukola ki? Okuggwa. Abamu kubaafuna kubanga era mukyala wa Saad ibn Rabi nga bwe twatunuulira yajja n'aloopera nabbi nga yeemulugunya sallallahu alaihi wasallam nti kitaawe omuto omuganda wa Saad ibn Rabi yali eby'obugagga byeddiza oluvannyuma lwa Saad ibn Rabi okufeera mu lutalo lw'e Uhud. Kakati Allah tabarakahu wa ta'ala nassa aya ezinnyonnyola kuba nabbi yamugamba nti yaqudhi llahu fi hadha, nga nti agwe weddireyo ekyo Allah ajja kukiramulako. Era waayita ebbanga ttono Allah nassa obubaka eri omubaka sallallahu alaihi wasallam n'awandiikira kitaawe w'abaana abo. Era awo oluvannyuma lw'ekyo Allah subhanahu wa ta'ala nassiza ddala aya ez'enjawulo ze twalaba, omuli aya eziri ekitole ne aya ezinnyonnyola. Byonna twabiraba ku mulundi ogwayita. Pozi atabisoma tumugamba nti omukutu gwaffe weeguli buguyita Inheritance in Uganda oba guyite Islamic Inheritance Consultancy in Uganda. Tukubiriza kusubscribinga iri mu kweri nnyingi. Ate byonna bye twasoma kuba eno season tuli mu yakusatu. Ekitegeeza nti osaanye okuba ng'owa obudde mu season zonna eziyise osobola okubeera ng'otutegeera. Yes, bino oyinza obitegeera naye ate ebyemabega nabyo byetaago bigattibwamu na bino. Tuga nti subscribinga, commentinga, saasaanya n'abatabimanyi basobole okuba nga babifuna. Awo nno nga tuvuddewo tugenda butereevu ku musomo gwaffe ogw'olunaku olwaleero nga gwe guyitibwa almaniu thani min almawani al-irith, ekiziyiza ekyokubiri mu ebyo ebiziyiza omuntu mu busika. Ng'ekyo nno kye kiyitibwa al-qatlu. Al
alqatlu okutta alqatlu okutta okutta kuno abawarabu mu lulimi oluwarabu muwarabu bw'okyogera akitegeramu kino nti alqatlu fi lugha alarabu yarifunaha bagamba nti yuqaalu qatalahu yaqtuluhu qatlan basobola okikozesa abawarabu n'agamba nga kiziza mu tensi kuba waliwo nti alqatlu tekiinaawo kiseera mwe kigwa naye agambye ye omuwarabu bw'aba akikozesa asobola okukizza mu kiseera n'akugamba nti yuqaalu nga bw'ayinza okugamba nti qatalahu yamutta oba yaqtuluhu amutta qatlan olutta idha amatahu bidarbin au bihajarin au summin ng'agambye nti singa aba agezezzaako okumusaanyaawo ng'ayita mu kumukuba au bihajarin oba na jjinja au bisummin oba ng'akozesezza katwa au allahu fa awda bihayatihi oba yulqihi min al-a'la n'amusuula ng'okumusindika n'agweri nekimuleetera okubanga obulamu bwe buggwaawo walqatlu istilahan bwe tugenda mu basajja abakugu be tuyita bafardiyin njagala okutumirako ku Dr. Abdul Hafiz Musa Walusimbi nga kwotadde ne Dr. Ibrahim Mugerwa saba Allah batukuumire bw'ogenda n'oyogera ku kigambo ekiyitibwa ng'ogenze mu basajja abafaraid abannyonnyola irimu eno batugamba nti huwa fi'lu ma yuzhiqu ruha adamiyyin ma'suma masha Allah oyo habibi Sheikhna Qusay hayaka Allah wa barakallahu fiki ya rabbi naam alhamdulillah waffenna sebo si woweka Sheikh Qusay kutumindeko sebo masha Allah naam kakati walqatlu istilahan ate bwe tugamba bwe tugera ku njogera mbeera y'okutta nga tugenze mu bisoko by'abasajja abamanyi bayirimu eno gwe njagala okutumirako era Sheikh Hassan abakutumirako nabangi tavaako oyo Sheikh Hassan Tayyib Mutumba mmanyi nti kwali musomesa wange oyo wa fiqhu nsaba Allah ekitiibwa akukuuma ya rabbi wa Sheikh Sinan Kaman ne Sheikh Ismail Nganda mwenna mbatumiddeko naam kimala enseo Sheikh Mutumba Bilal masha Allah masha Allah amina ya rabbi naam kakati batunnyonnyola abamanyi ne batugamba nti huwa fa'ilu ma yuzhiqu ruha adamiyyin ma'suma kwe kukola ekintu kyonna ekisobola okubeera nga kiviirako omwoyo gw'omuntu okufuluma mu kiyumba kyagwo ng'ate omuntu oyo tateekeddwa kubanga attibwa oba tateekeddwa kutawali nsonga emussa oba kitegereka bulungi n'okola ekintu kyonna ekikolwa ky'oba okoze nga kisobola okuviirako munno atalina musango okubanga afa kyekitegeeza mu lulimi lw'amateeka walqatlu yakunu ala 6 anwa'in okusinziira ku kitabu kyaffe mwe tusoma musannif hadha alkitabu atugamba nti okutta kulina ebifaananyi oba emiteeko 6 emiteeko egyo 6 kkiriza nkusosooterere agamba nti alqatlu au aljinaya ala nafsi wama dunaha kye bayita okutta oba okusaanyaawo oba okuzikiriza okwo kiyigwa mu kye bayita okulumbagana omwoyo gw'omuntu oba ekintu ekirala kyonna yuqassimuhu alfuqaha abasajja abamanyi abakugu mu irimu eya fiqihi kubanga ne faraidu egwa mu ulumu alfiqihiyya agamba nti ila anwa'i mukhtalifatin abamanyi bagiteekulula mu miteeko egy'enjawulo
wano sheikh musannifu akuletedde emiteeko mukaaga naye agezaako kuwa ekifaananyi nti abamanyi abalala bagiteekulula okusinziira nga bwe bakola ki bwe bateekulula irimu yaabwe mu miteeko egy'enjawulo n'agamba nti bi'itibaratin mutanawwi'a okusinziira ku nsonga ez'enjawulo buli omu z'aleeta n'ateekulula faminhum man yuqassimuhu ila khata'in wa amdin eriyo abamanyi abateekulula okutta nga bagoberedde genuinely mu mateeka oba nga bagoberedde emiramu egya waggulu kye bayita amdi wa khata'in. Amdi kitegeeza okutta okw'obugenderevu n'okutta okw'ensobi. Abo gye bali nga bo okutta bakuteekulamu emiteeka ebiri. Wa minhum man yuqassimuhu ila amdin wa khata'in wa shibhu amdin. Ejo ndo gye twasoma fil fiqhi athanawiya n'abaana ba thanawi manyi bye basoma. Mulimu abamanyi nga bagiteekulula mu miteeka esatu. Bateekulula kye bayita bakiyita al khata ne bakiyita al amdi wa shibhu al amdi. Obugenderevu n'obutanwa nga kwogasse n'okwefaanaanyiriza agenderedde. Ejo emiteeka esatu. Wa minhum man yuqassimuhu ila arba. Eriyo ate abamanyi nga bateekulula okutta kuno mu miteeko ena. Fayudiifu ma jara majra al khata'i. Kwejo esatu gye twogedde omuli khata obutanwa nga mwe muli amdi mwe muli okugenderera ne mubamu ne shibuhu al-amdi okufa ekikolwa ekifaananyiriza omuntu eyagenderedde okutta. Okwo ne bongerako kye bayita majara majra al-khata'i. Waliwo embeera ezisobola okutambulira mu mbeera ez'obutanwa. Konako bakufuula muteeko gwa kutta eri abamu ku bamanyi. Oba kategereke kaako. Majara al-khata'. Wa minhum man yuqassimuhu ila khamsa. Era wali abamanyi abamu nga ate bo bateekulamu emiteeko etaano. Fayudiifu al-qatlu bitasabbubi. Bo bongerako ku giri ena gye tulabye. Mulimu shibhu al-amdi nemberamu al-amdi nemberamu al-khata majara majra al-khata ne bongerako al-qatlu bitasabbubi y'emiteeko etaano. Okategedde bulungi? Akulaga bali abongerako bongerako emeka. N'agamba nti walasna al-ana bisadadi al-muwazanati baina al-aqsami. Naye yakutegeezezza nti ebyo abikuleetedde kumanyisa nti ojja kusanga mu bitabo ebirala nga waliyo abantu oba abamanyi abaleeta emiteeko egyo naye ekyo si kye tuliko. Nahnu qasdina an na'rifa ma huwa al-qata ma huwa al-qatlu وما هو يعني وما القتل المانع من الإرث. okutta ki era kutta ki okugenda okugoba gwe nze nange okubanga kutugoba mu buki mu busika. Hadha huwa fe kye tuliko era kye twetaaga okubanga tunyenyu. Tetunulira nnyo kutta kufaana kutya kigambo kutta omusajja so omuntu tasembera ku maali. Madha huwa طيب النوع الأول. Kakati njagala tulabe bayani hadhihi al-anwa. Okusinzira tugambye tugenda kunywa gino omukaaga ye gyaleese mu kitabo. Agambye nti omuteeko ogusookera ddala bakiyita al-qatlu al-amdu. Al-qatlu al-amdu okutta okw'obugenderevu. Nga bukimusiba mulaba oli yateeza omuntu n'amukuba ebbulooka ku piki, oli yateeza omuntu n'amukuba akayondo. Oli yatooza omuntu n'amukuba amasasi. Kull hadhihi qatlu amd. Era okusinziira nga ennyonnyola gye tujja okulaba abamanyi bwe bannyonnyola omuteeko guno biina ebifaananyi eby'enjawulo. Fahadha agambye nti alqatlu al-amdu wa huwa an yaqsuda aljani insanan ma'suma ad-dami fayadribuhu bima yaqtuluhu ghaliban kasilahi walmuhaddadi wannar. Ye muntu okumalirira n'alumbagana omuntu atateekeddwa kuttibwa n'amutta ng'akozesa ekisi kyonna omuli ekyokulwanyisa omuli ekintu ekyogi oba omuliro, naye nga kyamukubisizza kyamutuusizzaako obuvune nakyo kijjawo obulamu bwe mbagirawo. Ekyo gwe muteeko ogusooka. Gwe muteeko ogukola ki? Ogusooka. Okusinziira ku kitabo kye tuliko kye tunnyonnyola. An-naw'u thani, omuteeko ogwokubiri,
alqatlu shibhul amdi. Alqatlu shibhul amdi, okutta okwefaananyiriza obugenderevu. Amakulu nga bibatunuulira, yes, kumanyikiddwa yazze directly kumalawo, yes, oba omubbi azze n'ekissi mu nnyumba yo nakusongamu emundu nakusokitegeza nakutta wali directly genderedde kutta ne mumbeere fanako bwetu. Tayyib, wa amma alqatl shibhu lamdi, okutta okwefaananyiriza obugenderevu, wa yusamma khata'u lamdi, ojja kusanga ewalala nga bamuyita khata'u lamdi wa amdi lkhata, era bagiyita amdi lkhata, kitegeeza ina amanya asatu: khata'u lamdi, amdi lkhata oba shibhu lamdi. Ago gonna mannya ga kintu kimu agategeeza nti omuntu asobola okukola ekikolwa ne kirabika ng'eyabadde agenderedde okuzikiriza omuntu. Wa huwa an yata'ammada aljani, nga ggwe omulumbaganyi bakutwala nti oli mulumbaganyi bw'oleeta enniya oba bw'omalirira darba insanin ma'sumi ddami, ng'ogenderedde okkuba omuntu atalina nsonga yonna eyinza kumussa, bima yaqtuluhu ghaliban, nga kyokozesa ate kisobola okumutta mbagirawo, fayamuutu bihi, Allah n'akiyisizaako n'afa. ng'enniya yo si kyekyo kyeriko, yes. Au yadrubuhu bima la yaqtulu ghaliban, oba n'amukuba nga kyamukubisa tekisobola kuba nga kimujja mu bulamu bwansi mbagirawo, naye ng'ate n'amukuba fi maqtalin, ng'ate wamukubye watta. Oba kategedde kyakozesezza tekisobola kulowoozeka nti kisobola okutta ki omuntu, naye ate wamukubye ng'ate wasobola okukola ki, wasobola okumutta. Kama law darabahu bimadha bi'asa, nga wayinza okumukuba akaswanyu oba akaggo kibayita akaggo kaba katono, omanyi kibayita akaggo n'oguggo ne kibayita akaswanyu nedda sema yes, nkenyini kenyogerako akaggo sheikh la ekikajjo atharu yakyo nene okusinga akaggo. Yes, atharu y'ekikajjo nene okusinga akaki akaswanyu. Yes, bwe nkwata ka penso kano koolaba kenkutte nenkakuba bwe nti omuntu n'oli nakwata ekikajjo n'amukuba, kiki ekiyinza okulaga obuufu nti omuntu oyo akubiddwa? Of course ow'ekikajjo definitely alagirawo nti akosezza, naye ate owakakalaamu sikanguka kuba nti kayisizibwa omuntu akola ki, takirowoozesa nti omuntu kekamusse. Kakati ekyo kyetugamba singa aba amukubye akaggo oba nga kapenso kano kenkulaze ala muakhiri rasihi famata, naye ng'agimukubye ku sekalotera mpoze gwe mutwe gwonna n'amukuba ng'amukubye ku nkoona. Omanyi enkoona eno, enkoto bagiyita enkoto. Omuntu asobola abruptly nga tokimanyi, omuntu ayinza okuva eri najja kuba ku nkoona nakuba akayi katono, kati ekintu bwe kikugwako ku mutwe gwo naddala, kubanga waliwo ze twandiyise delicate organs oba delicate parts, ebitundu ebimu nga byo byabwerinde ku muntu. Omuntu ekintu okugwako ku mutwe nga tobadde aware kisobola okukosa. Edda twalina obuzannyo bwe twazannyanga, wajjanga ng'ova omuntu emabega mpola mpola n'omukuba ku nkoona, si bwe kiri? Simanyi oba akazannyako wali okazannyeeko. Ojja mpola mpola musoberera bw'oti nga takulaba, n'omukuba ku nkoona oba n'omukuba engolo, twakubanga engolo, oba n'okuba oluyi engeri y'akayi ng'oyagala kwebuzaabuza oba si yakubye oba si yeki. Kati omuntu osobola omukuba nga togenderedde, kati gwe omukubye akantu oba omukubye kakala oba omukubye kaki, naye akogenza omukubye okuba tabadde aweya ne kazikiza
waya ze ne zivaako ne kamuzikiza. Yes, ne kamuzikiza naye nga okulaba kokoze kaki katono naye olwokubanga abadde anawea ne kamukosa. Kati ekyo bagambye gye bakuwadde example shibuhu al amdi oba amdi al khata oba khata'u al amdi ze tutunulidde ezo. Naam, omuteeko ogwokusatu simanyi oba tudduka nnyo, oyinza okumbuzaayo ku bibuuzo. Naam, ekyo nga kizze mu mbeera ya kuzannya oba mu mbeera nga oli gw'okwetabireko nti bakwawulidde bananga njagala okutegeera teba kisobola okubeera mu mbeera nga muli mu busungu, kisobola okubeera mu mbeera nga si ya busungu nga yakusaaga, kisobola ku mbeera ey'obulijjo ey'okuzannya ng'ey'abaana, embeera gye nkuleetedde kyonajja adduka agoba munne n'abuuka bw'ati n'amukoonako ne yeekweka. Kati ono gwakonyeeko olw'okuba ebirozo tebibaddeeyo, oli yeekwese ate ono agudde wansi. Okitegedde agenda okuyimuka bw'ati alabe oba ono amagamagala abaani amukubye ng'ali ku ttaka nti banaye gundi abadde kale mukonyeko obukonyi bwe ontegedde bulungi. Ekyo kisobola okubaawo. So tetunulidde nti oba waliwo omukyajala bainahuma nti oba waliwo oba misunderstandings. Kyo kijjidde ku mbeera generally tetuspecifyinze. Naam, mu bufunze omuteeko ogwokusatu bagiyita alqatlu lkhata. Alqatlu lkhata ndowooza ogwo omuteeko insha allah gwe tuba tutandikirako. Naam. naye nga ekirango ekiriwo ekyennaku omuganda waffe akalamu Sibembezi Moses tukwanekugana halijiro agambyenga omukadde we atewaka nfudde inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. ija kubeera nga tumenyera ebijjaku inshallah tubategeeza ebisigadde byonna mu mbeera y'okuziika n'ebisigadde ebisobanula ekitiibwa musabisire mukadde. Amin, amin. Tubakumula mukadde inshallah tuba tukomye biizinillah tugenda kubeera nga tweyongerayo n'omusomo gwaffe tutunuulira ebintu ebijja omuntu ku busika. Twatunuulira ekyasooka obudde, ekyokubiri tutunuulidde ku mbeera egamba nti omuntu abasse munne era sheekh akitebetebe emirundi ebiri nti waliwo ekisookera ddala kwe kumuttira ddala ng'agenderedde akozesezza ekikola akozesezza ekintu ekitta ekimanyikiddwa ate nga ne wamukubye era nga watta. Naam. Waliwo gamba nti atabiriko. Yes. Tugenda ku kyokubiri okutta omuntu nga okozesezza ekitamanyikiddwa nti kitta. Ate mu kifo omuntu wasobola okufiira okumuta afiira. Tugenda okumira inshallah tukumiriza kubeera nga tweyongerayo inshallah.